نعم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أبا قاسم المصطفى صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله الأخيار وعلى أصحابه العظماء ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم سنقوم أمام رب العزة والجلال. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال المصطفى صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله الأخيار وعلى أصحابه العظماء ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم سنقوم أمام رب العزة والجلال. متنا مرungi ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, omulezi w'ebitonde byonna. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala atalina bwetaavu eri okuva eri bye yatonda Allah, ate nga bye yatonda byonna bitiibwa birina obwetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tebisobola kubeerawo wadde akatikitiki nga yabitonda taliiwo. Tuzzaako okusaalira omubaka waffe ow'ekitiibwa ennyo Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yatujjira n'ekitangaala kya tawhid n'atuwonya ekizikiza kya shiriki. Yarafuubana ekiro n'emisana mu bwangu ne mu buzibu okulaba nga naffe eno gye tuli ewala ekitangaala kya tawhid kitwakira, era obuvunaanyizibwa yabutuukiriza, era naye yamutuma n'akonamu sitampu nti obuvunaanyizibwa abutuukirizza. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina. Mweyo aya Allah subhanahu wa ta'ala yali akonamu nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabutuukiriza. Nawe ekyo kyasigala eri ffe abajjira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubeera nti tuteeka mu nkola bye yatujjira nabyo mu biragiro n'okweziizaako ebyo bye yatugaana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bagoberezi b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abatuufu abatagenda kwejjusa ku lunaku bagenda okusinkana Allah waabwe. Naam, tubakubiriza nga naffe tetwefudde banjawulo okutya n'okweraliikirira ennyo ekisusseewo nko butya tugenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Kaseera konna kuva kati tusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, naye weebuuzeemu nti ogenda musinkana otya ggwe nga ggwe? Ogenda kumusinkana nga musanyufu oba ogenda kumusinkana nga munyiivu gy'oli? Tunamusinkana nga munyiivu gye tuli, ebigenda okuddako tebigenda kubeera birungi. Tunamusinkana nga musanyufu gye tuli, ebigenda okuddako bigenda kubeera birungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomerero ennungi. Oluvannyuma lw'okubakubiriza okutya Allah nga bwe yali enkola y'abalongoofu abaatusooka tebaakuŋŋaananga bwe baakuŋŋaananga, kujjako ng'omu ku bo newankubadde baalinga babikimanyi, yabajjukizanga okutya n'okweraliikirira Allah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bamutya. Ebitiibwa balungi kutya Allah subhanahu wa ta'ala mu bufunze kitegeeza kuteeka mu nkola biragiro n'okweziizaako byatugaanye Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mu kitabo kye ekirungi eky'ebbeeyi eky'omuwendo ekiyitibwa Kitaabu Tawhid kye yaleka atuwandiikidde mukadde waffe oyo, yateekamu omulamu ogugamba nga omulyango gwakusatu mu kitabo ekyo. Yagamba nti man haqqaqa tawhid, omuntu anaatuukiriza tawhid, dakhala aljanna bila hisaabun wala adhaabu. Allah agenda kumuyingiza ejjana nga tamubaze, talina kyamubuuzizza wadde okumubonereza. Naye wansi w'omulamu ogwo mu bufunze obw'ekitalo yatuleetera ebitendo bya Ibrahim alayhi salaamu bina, ng'omuntu singa abyekwaseeko ebitendo bya Ibrahim ebyo bina Allah byatera na Ibrahim ebina ebyo, aba akoze kye bayita okutuukiriza tawhidi, era Allah subhanahu wa ta'ala aba agenda kumuyingiza ejjana nga tamubaliridde, tamubuuzizza
wadde okumubonerezaako. Amakulu agenda kuyingira ejjana mu mirembe. Anaayingira ejjana yenna ng'amaze kubonerezebwako alina kuba tagiyingidde mu mirembe. Tusaba Allah kitutaase atuyingize ejjana nga tatubonerezaako. Kati Sheikh atuleetera ebitendo Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini bye yatina ne mukwano gwe Ibrahima alayhi salam, era yabireeta mu aya esangibwa mu suratu An-Nahl aya 12. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna Ibrahima kana umma. Inna Ibrahim, Allah yatugamba nti mukwano gwe Ibrahima alayhi salam yalina ebitendo bino bina. Ekisooka kana umma. Ibrahima alayhi salam yali imam, yali muntu agobererwa, alabirwako ebirungi. Birungi ki byali alabirwako? Ekisookera ddala yali munna tawhid. Kati yali agobererwa era nga atunuulirwa era nga yeebuuzibwa ku kukolana ne tawhid. Kyova Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti kad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, mulina ekyokulabirako ekirungi mmwe singa mwali mumanyi eri Ibrahima alayhi salam. idh qaalu liqawmihim inna bura'a minkum. Jukira Ibrahim bwe yagamba basengaabe ne bajjajjaabe ne bakitaabe ne ab'oku lusegere be nti inna bura'a minkum, tuli wala nnyo nammwe, tubeesambye. wa mimma ta'buduuna min duunillah, n'ebyo bye musinza amasanamu n'ebirala bye musinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, tubyesambye, tugenda kubisinza. Tubajeemedde, tetugenda kusinza masanamu nga mwe mugasinza. Ate wazzeewo wakati waffe nammwe obukyayi n'okunyiigiragana, era ebyo tebigenda kuvaawo hatta tu'minu billahi wahda, okutuusiza ddala nga muvudde kusinza amasanamu, muvudde okusinza lubaale ne mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala omu. Kyekitendo ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatenana Ibrahima alayhi salam, ate nga naffe atuwa ekyokulabirako ekirungi, naffe tufaanane Ibrahima alayhi salam. Ekyokubiri ekyokuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti kana Ibrahima qanitan lillah, yali mwetoowaze mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ebiragiro bye yabiteekanga mu nkola wakati mu kwetoowaza, wakati mu kweraba nti wa wansi, wakati mu kulaba nga asaanidde okuba nga asinzibwa Allah. Kana Ibrahima qanitan lillah, yali mwetoowaze nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala mu kukwatagana kumusinza. Ekyokusatu kana Ibrahima hanifan kana Ibrahima hanifan, teyalina nzikiriza Ibrahima alayhi salamu yonna nfu mu Allah subhanahu wa ta'ala. Enzikiriza ye zaali ntuufu mu Allah subhanahu wa ta'ala, okwawukanako n'abantu bangi bagamba nti basiraamu naye nga balina enzikiriza ezitali ntuufu mu Allah subhanahu wa ta'ala, ate nga bagamba basiraamu. Amakulu Ibrahima alayhi salamu yasiraamuka ebyaddala, yeewaayo eri Allah subhanahu wa ta'ala ebyaddala, yali mwesimbu. Bwe yagamba nti sigenda kusinza masanamu yali akitegeeza, bwe yagamba nti sigenda kusinza lubaale yali akitegeeza, yali talimba. Kwawukanako n'abasinga obungi ku mulembe guno abagamba nti basiramuka ate ne basigaza ebyobuwangwa n'ennono byabwe ebikontana n'obusiraamu. Ekyokuna Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatenda nakyo Ibrahima alayhi salam, yagamba nti walam yaku minal mushrikin. Ibrahima alayhi salam teyagattako ku Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kirala. Ebyo nno ebitonde ebina Sheikh yagamba nti omuntu aba abyekwaseeko n'awangala nabyo n'afa nabyo, dakhala aljanna bila hisaabin wala adhab, Allah agenda kumuyingira ejjana nga tamubaze wadde okumubonereza. Era ebitendo ebyo ebina omuntu abirina aba atuukiriza kye bayita tawhid, fakad haqqaqa tawhid, aba atuukiriza kye bayita tawhid. Atabirina ne oba olinako bisatu ku ebyo ebina, tonnatuukiriza tawhid. Fuba nga bw'osobola obeere munna tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusinzira ku ekyo okuyingiza abantu ejjana, wali kirala okujjako ekyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu banna tawhid, era atutte nga tuli banna tawhid, atuyingiza ejjana bila hisaabin wala adhab, nga tatubonerezaako wadde okutubuuza ebingi. Tukyagendera ddala mu maaso ebitiibwa n'omulamwa gwaffe okukwatagana ku bibinja ebyabula, ebinja ebyabula ebyava ku mulamwa, ebyava ku mugendo. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yatubuulira nga tebinnabaawo,
yatugamba nti ku nkomero y'omulembe sataftariku hadhihi al umma ila 73 firqa. Mbere y'omulembe guno ab'ebitiibwa nabbi yatugamba nti ebibinja bigenda obusiraamu bugenda kwawukanamu ebibinja 73 kulluha fi nnaari, naye nga byonna bya muliro. Tusobola okubuuza ng'oli mu kibinja ki? Kuba yatugamba Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ebibinja ebyo byonna 73 byonna bya muliro illa wahid, okujjako ekibinja kimu weekiti kigenda okuwona omuliro gw'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abamanyi bagamba nti ku mulembe guno gwe tuliko ebibinja ebyo nabbi byatugamba byaggwayo, era weebiri byonna bikowoola abantu babyegatteko, byonna bigamba bya bituufu. Kyova olaba abasahaba baali bagezi abaaliwo, Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayogera ebigambo ebyo, ne bamubuuza era nga baali batubuuliza nti ya Rasulallah, kibinja kyekyo ekigenda okuwona? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atugamba, n'abagamba nga naffe atugamba nti ma kaana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, abo bwe munaalabanga ku mulembe ogwo nga bagezezzaako okwekwata ku ekyo kyendiko kati ne basahaba bange kyebaliko, ekyo kyemulabanga kyekibinja ekigenda okuwona, alfirqatu annajiya, ekibinja ekigenda okuwona omuliro gw'ekitiibwa Allah. Kati tuli ku kimu ku bibinja ebyo abamanyi baffe ab'ebitiibwa bye batulaga nti byava ku mugendo oba ku mulamwa, ekibinja era kyetuliko olwaleero tabaraka wa ta'ala. Tugenda mu maaso n'okutunulako n'okwebaza abasiraamu okukyewala ekibinja ky'abasuufi, asuufiya. Atuzze tubagamba nti ekibinja ekyo kyetuuma amannya okusinziira mu kifo bwe kiri, era ne tubagamba nti wano Uganda ekibinja ekyo kimanyiddwa nga abasuufi abaliidi oba basuufi baliidi, batambulira awo mannya ago agafaana bwe gatyo, bamuhibbiina n'abaliidi. Batera okweyita oluusi bamuhibbiina, batera okuŋŋaana ku Lwokuna, batera okuŋŋaana mu maka g'abantu ag'enjawulo, ne basoma buruda, ne baleeta adhikaali ez'omu kikungo, ne babuukabuuka. Batera okukola obumu ku bubonero bw'osobola okubeera nga obategeererako. Olwaleero biidhnihi tabaraka wa ta'ala tugenda mu maaso n'okulaba ezimu ku nzikiriza zaabwe n'ebimu ku bye tubalabirako nti beebo, kitusobozesa okubeera nga tubeewala, kisobozesa okubeera nga tunoonya ekibinja Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyetugamba okubenywerezaako mu kaseera akafaana bwe kati. Era twali bwe twakoma okusinkana nga tulaba kuzimu ku nsonga ezibafuula abasuufi, era twagamba nti asuufiya, ezimu ku bubonero okulabira nti ono musuufi, yuqaddimuuna ta'ata umaraihim ala ta'ati llah wa ta'ati rasulihi, bakulembeza abamanyi baabwe, bakulembeza basseeka baabwe, bakulembeza bawaliyu baabwe ku Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Era bo ekigambo kya sseeka waabwe, ekigambo kya waliyu waabwe, ekigambo ky'omukulembeze waabwe kizitowa, kiba kinene okusinga ekigambo kya Allah n'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kyova Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yatuteekera omulamwa mu kitabu kye kitwa Kitaabu Tawhid, n'atugamba nti man ataa al ulama wal umara, yenna agondera omukulembeze we, yenna agondera sseeka we, fi tahrim ma ahalla Allah, nga mugondera mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yafuula halaali, ye sseeka we namugamba nti bili haram. Allah abikufuulira nga bili halaali, abikukkiriza okubikola oba okubirya. Omuntu yenna najja n'agamba nti ebyo tetubirya ffe abawano, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala abitukkiriza. Era n'amugondera mu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yaziiza. Sheikh n'avaayo ye n'agamba nti ebyo bikkirizibwa, fakad ittakadhahum arbaban min dunillah. Kasita ogonda olugondo olufaana bwe luti, ng'ogondedde sseekawo, ng'ogendedde mukamaawo, ng'ogondedde waliyiwo nga basuufi wekiri ku basuufi, fakad ittakadhahum arbaban min dunillah. Waliyiwo obwo, sseekawo oyo, kulembezeewo oyo, oba omufudde katondawo ng'olesewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba Omubaka Allah subhanahu wa ta'ala yagamba
ittakhadhu gayogera ku bantu abafaana bwe batyo nti ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah bafuula bakabona baabwe bafuula bamaseeka baabwe bakama baabwe arbaban man aftaaka bimukhalafati lhaq wa ata'tahu arubabu yoyo yenna asobola okujjira n'akuwa fatwa kuba n'akulamulako ekintu kyonna naye ng'ekintu ekyo kyawukana n'amazima okuva mu Qur'ani ne mu sunna naawe n'ogonda oyo gw'oba ogondedde ku kintu ekyo aba afuuse arubabu. Kati Allah yabeera nga atulaga nti mu nsi muno mulimu abantu nga bagondera bakadde baabwe nga bagondera bamaseeka baabwe nga bagondera babawaliyo baabwe nga kiri ku basuufi ne balekawo Allah subhanahu wa ta'ala nga bagondera muki fi taharimu ma ahalla Allah wa fi tahariri ma harrama Allah mu kufuula haram ebyo Allah bye yakkiriza oba mu kufuula halali ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yagaana. Era twagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera ku bantu abo yagamba nti alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik, mubalaba abo abeeyita abasiraamu nga bakkiriminga nti bakkiriza Qur'an ey'ekitiibwa era bakkiriza n'ebitabo oba bannabbi Allah be yasindika olw'ebyebereebyo naye nga yuriduna an yatahakamu ila tagut ate nga we badde eno baagala okweramuzisaako amateeka agatali ga Allah subhanahu wa ta'ala beeramuzisaako bawaliyu baabwe ekigambo kyabwe kikulu okusinga ekya Allah inda sufiyun wa Allah subhanahu wa ta'ala byali ayogerako yatahakamu ila tagut wakad umiru an yakfuru bih ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira abakkiriza okubeera nti tubawakanya abo abasinzibwa mu butali butuufu. Olwaleero biidhnihi tabaraka wa ta'ala awo twagaziwawo okusingako awo olusinkano olwasembayo. Olwaleero biidhnihi tabaraka wa ta'ala mukkirize tulabe okwesamba tugamba abasuufi abagoberera bakama baabwe, tugamba abasuufi abali mu busuufi nga tebamanyi nti basuufi kuba bangi basuufi naye tebamanyi nti basuufi ate abalala basuufi naye bamanyi nti basuufi. Nga tugamba bano abagoberera amaseeka abo naye nga babagoberera ku ebyo byawukana ku Qur'ani ne Sunna. Seeka yenna ajja n'akulaga nti mawulidi mweri mu Busiraamu, n'akulaga nti osobola okuyita mu mufu eyafa kasita abeera mulongoofu asobola okukutuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Seeka yenna ajja n'akulaga nti osobola okusinziza Allah awali entaana. Seeka yenna asobola okujja n'akulaga nti eddwa eza40 gye ziri era tezirina buzibu. Nga tugenda kulaba bano abakkiriza ebigambo by'amaseeka abafaana bwe batyo abafere abafaana bwe batyo okwesamba bamaseeka abo kwe bagenda okwesamba babagoberera mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova bw'ekitiibwa ezimu ku nsonga ezigenda okuviirako abantu okusigala mu muliro wakati mu kwejjusa naye ng'okwejjusa tekukyagasa kyekyokuba nti tebaakozesa bulungi magezi gaabwe. Ekyokubiri tebaawulirizanga oluvannyuma lw'okuwulira bizze bibagambibwa nti bannange mawulidi teriiyo, muzze mubiwulira nti eddwa eza40 teziriiyo, muzze mubiwulira nti okuteekawo kayungirizi wakati wo ne Allah kijja omuntu mu Busiraamu. Naye waliwo bamaseeka abafere abajja ne babagamba nti ebyo tebirina buzibu, teekawo kayungirizi nga wolaba nti omukulembeze tosobola kumutuukako okugjako ng'olina gw'oyiseemu. Nawe kityo Allah subhanahu wa ta'ala tolina ngeri gy'osobola kumutuukako okutuusayo bizibu byo na byetaago byo okugjawo ng'olina gw'oyiseemu. Olina kuyita mu waliyu nga basuufi bagamba. Kati tugenda kulaba olwaleero biidhnihi tabaraka wa ta'ala okwesamba n'okwegaana abamaseeka abo kwe bagenda okwegaana n'okwesamba n'okwabulira bano bwe baabuza ababagoberera. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu surati al-Baqara yagamba nti aya 166 Allah yagamba nti idh tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Yagamba Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti olunaku lugenda kutuuka abagobererwa beegaana ababagoberera
idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Akaseera kagenda kutuuka, olunaku lugenda kukya, Allah subhanahu wa ta'ala ayimirize abagobererwa mu bukyamu, abayimirize ku saidi, ayimirize ne ku saidi eno ey'okubiri abagoberera ababuzibwa mu bukyamu. Allah atugamba nti mu kaseera ako bano abagobererwa bagenda kwegaana ababagoberera. idh yarawuna al-adhab, mu kaseera nga Allah amaze okubalaga ku bibonerezo omuliro guugwo mugenda kuguyingira, bamaze okusibwa enjegere, bamaze okusalirwawo obuddo bwabwe, omuliro bagulaba gwe bagenda okuyingira gutuntumuka. watakatta'at bihim al-asbab, Allah agamba nti ensonga ezaali zibagatta zonna, ensonga ezaaliwo wakati waabwe, wakati w'abano abaagobererwa n'abaagoberera, zigenda kuba ziweddewo, ng'essuubi liweddewo ery'okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubasonyiwa. Ova olaba bano abaagoberera, tusaba Allah abaluŋŋamye, abalage amazima nga mazima, era abawe okuba nti bagagoberera, abalage obulimba nga bulimba, era abawe ekyengero ekyokubeera nti bewala obulimba obwo. Bagenda kusaba Allah agati rabbana law anna lana karra fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Allah tuweeyo chance emu weeti, otuzzeeyo ku nsi, tubeesambe, tubeegaane, tubajeemere bano abaatubuzanga, abaatugambanga amawuledi tezirina buzibu, abaatugambanga okusaba entaana tekirina buzibu, abaatugambanga okusamira tekirina buzibu, abaatugambanga edduwa za40 mu busiraamu mweziri tezirina buzibu. Tuweeyo ka chance kamu, otuzzeeyo ku nsi, tubeerenga tubeegaana, tubeerenga tubajeemera, tubeerenga tukugondera gwe Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe batwesambye, nga bwe batwegaanye ku kaseera kano. law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Allahu akbar. Kagenda kubeera kaseera kazibu w'oluganda. Bwekityo yenna alina gwagoberera nga seekawe naye nga amugoberera mu bukyamu, amulagira bikyamu, ke kaseera weesambe omukwano ogwo, ke kaseera weesambe omuntu oyo, kubanga agenda kukwegaana. Ensonga ezibagatta kuno ku nsi tezigenda kubagatta ku lunaku olw'enkomerero. Kyova olaba abaagoberera bawaliyu, abaagoberera bamaseeka abafere, bagenda kusaba Allah bamugambe nti rabbana inna ata'na sadatana, mulezi waffe Allah, inna ata'na sadatana, amazima gali nti twagoberera ab'ebitiibwa mu ffe. Basajja abo batera okuba ab'ebitiibwa ku saidi eyo, era baba n'abagoberezi babagoberera. Abagoberezi bano bagenda kugamba Allah nti omulezi waffe twagoberera ab'ebitiibwa abo mu ffe, rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana, n'abanene mu ffe ab'ebitiibwa twalinga tubakwatira engatto nga batuuse, twalinga tubaviira mu bifo kubanga baali babitiibwa, bo batuule. fa adalluna sabila, amazima gali nti be baatubuza, be baatugamba nti amawulire gye gali, be baatugamba nti edduwa ez'ekikungo gye ziri, be baatugamba nti entaana okuzimbibwa ku muzikiti terina kizibu, tewali buzibu. fa adalluna sabila, ne batubuuza ne batujja ku kkubo eggolokofu. Katuwulire edduwa gye bagenda okusaba Allah. Bagenda Musa ne bamugamba nti rabbana atihim dhi'fayn min al-'adhab, mulezi waffe tukusaba abo abaatubuza obeere nga obakubisizaamu ekibonerezo, kibeere kya mirundi 2. Ffe oba otuwadde kimu, bo bawe ebibonerezo bya mirundi 2. wala'anhum la'nan kabira, era tukusaba obagobe mu kusaasira okugoba okunene, kubanga baatubuza. Abisha b'ebitiibwa, abagoberezi abagoberera abantu b'abamaseeka abafere oba bawaliyu nga wekiri mu busuufi, nti abasuufi bakulembeza ekigambo ky'abawaliyu baabwe n'ekyabamaseeka baabwe ku kya Allah n'omubaka we Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati bano abagobereza abagoberera abakkiriza bye babagamba ebitali bituufu,
ekyokuba nti tebamanyi tekigenda kubeera kyekwasa maaso g'ekitiibwa Allah, era bagenda kwejjusa naye ng'okwejjusa tekukyagasa nannyini waako. Kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atulaga okwejjusa okwo mu suratul Furqaani aya okuva ku 22 yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Olunaku abalyazaamaanya abaagoberera n'abaagobererwa bwe bagenda okuluma ku ngalo zaabwe mu mbeera nga za bugigi, mu mbeera yakwejjusa, mu mbeera ya nnaku na kulumwa, yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Bagenda kwejjusa bagambe nga zitusanze tuli kubagobereza bagoberera ebitali bituufu, nga zitusanze. Kale lwaki twava ku kkubo ly'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Lwaki twava ku Qur'ani? Nga Qur'ani Allah yatugamba nti wa atiu Allah wa atiu rasul, mugondere Allah oluvannyuma mugondere n'omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ffe twasalawo okugondera bakama baffe, twasalawo okugondera baseeka baffe, tetwabavaamu twabagondera mu mbeera zonna, niwe baalinga batugamba ebikyamu twabagondera. Kati okujjusa kugenda kubeerawo. Vuba Allah agenda maaso naga nti ya wailata laitani lam attakhiru fulanan khalila. Bagenda kwejjusa bagambe nga zitusanze nga tulabye ffe, kale singa tetwafuula seeka gundi mukwano gwaffe. Lakad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. Amazima gali nti baatujjanga ku bituufu oluvannyuma lw'okuba nti ebituufu byali bitujjidde. Baseeka abaali ku mazima baaliwo naye twabavaako, twabavumanga, twabakkakkanyanga, twabatwalanga nga bawansi okusinziira kwe baali bayogera bye bayogera, ne tusalawo okugoberera bano. Kati Allah atunyumiza nti ku lunaku olwo abaagoberera bagenda kwejjusa naye ng'okwejjusa kukyagasa. Ya wailata laitani, nga zitusanze, kale singa tetwafuula bamaseeka bano mikwano gyaffe, kale singa tetwabagondera lugondera twandigondedde Allah subhanahu wa ta'ala. Lakad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, baatujja ku bituufu oluvannyuma lw'okuba nti ebituufu ebyo byatujjiranga, kubanga Allah yatusuubiza nti tagenda kubaako gwabonereza hatta nab'atha rasula, okujjako ng'amaze kumusindikira mubaka. Ababaka batujjira ekiro n'emisana nga batugamba okuva mu nzikiza ezifaana bwe zityo. Ababaka batujjira mu lwatu ne mu kyama. Allah abatusindikira ekiro n'emisana babeere nga batuwonya ekibambulira ekigenda okubaawo. Naye ekisinga okuba ekibi, ababaka abo tubalimbisa ate ne tugenda n'ebigambo by'abamaseeka byaffe ebitali bituufu baseeka abafere. Kyova olaba n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam agenda kwegaana abantu. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Owange ya Allah, omubaka agenda kugamba nti Allah wange, abantu bange abo nabajjira n'ebituufu. Waqala ar-rasul ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Nabajjira n'ebituufu kuva mu Qur'ani, nagibasomera n'egibasomesa n'ebigambo byange, naye bagifuula yasengukwa, tebagisomanga, baali tebagimanyi. Ate n'abaabasomeranga ebituufu okuva mu yo baabakkakkanyanga, baabavumanga, baabayitanga abalalu, baabayitanga abatalina byakukola. Naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yasindisa ababaka. Nawe ekitabo ebitiibwa, okwejjusa okwo kugenda kubeera ku bantu abaagoberera amaseeka baabwe naye nga bye babagobererako si bituufu. Tukijja ku kigambo ky'abasuufi ekigamba nti yukaddimuuna ta'atu umaraihim ala ta'ati llahi wa ta'ati rasulihi. Bakulembeza ekigambo ky'abawaliyo baabwe, bakulembeza ekigambo ky'abaseeka baabwe ku kigambo kya Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nga gyobeera Allah subhanahu wa ta'ala yasindika abo. Allah yatusindikira Qur'ani n'atusindikira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga yalina otuvunulira Qur'ani, yalina okugitutegeeza. Bye yatutegeeza byonna tetulina kufunamu kubuusabuusa mu byo, kubanga bye byali ebituufu. Allah subhanahu wa ta'ala yakonamu stampu nti nze yamusindika oyo abannyonnyola babuulira basomese butya wa Allah subhanahu wa ta'ala yagala asinzibwe.
tetulina kusinza Allah nga ffe twagala, tulina kusinza Allah nga ye bw'ayagala. Kyova laba tusindikira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atusomese butya Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala tumusinze. Nga tukomekereza bebitiibwa, tukubiriza bonna abalina bye bagoberera naye nga babagoberera mu bikyamu, babagoberera mu dduwa z'amawuledi, babagoberera mu dduwa ez'ekikungo, babagoberera mu kusinza entaana, babagoberera mu kweddira Allah be yagaana, babagoberera mu kuhalaliza Allah subhanahu wa ta'ala be yagaana, babagoberera mu kuharamisa Allah be yakkiriza. Mukimanye nti Allah yabawa amagezi n'abawa amatu n'amaaso n'obwongo butegeera, mubikozese bulungi, mubikozese bulungi. Mugenda kwejjusa nga temubikozeseza bulungi, munabikozesa obulungi temugenda kwejjusa, munabikozesa obubi mugenda kwejjusa. Tukozese bulungi ebintu bibiri, tuwulirizenga oluvannyuma lw'okuwulira. Ekyokubiri tuteeke mu nkola. Ekyokusatu amagezi gaffe tugakozese bulungi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa fi dunya wal akhirah. Nga tukomekereza biidhnihi tabaraka wa ta'ala, waliwo essomero lyaffe liyitibwa Mukono Model Islamic School, lisangibwa wano kumpi na Muyenje. Registration y'abaana bapya yatandise, abaana mubatwale basome. Essomero eryo nkikakasa lisambisa amagulu abiri, ku sayidi y'oluzungu ne ku sayidi eno ey'eddiini, byombi babikwataganya mu mbeera esinga okuba ennungi. Basaba abaana mugende mubawandiise abaana basome. Ebisingako awo ku ssomero eryo Mukono Model Islamic School Namuyenje osobola okubeerako director ku namba z'essimu zino wammanga. Namba esooka 0703 39 47 85. Namba eyokubiri 0777 39 47 85. Batuukirire omwana wo asome mu environment esinga okuba ennungi ate era nga byombi abirina. Mulembe gwe tuwangaaliramu, edduniya tugyetaaga, tulina okugisoma ate mu mbeera yemu n'eddiini yaffe, aye tujye tulina okugisukkulumya ku bisigadde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga basobozeza okubeera nga mutwala abayizi bammwe, abaana bammwe essomero lya primary kuva ku kibiina ekisooka mpaka ku kibiina ekyomusanvu. Kisemberayo ddala biidhnihi tabaraka wa ta'ala, eddarusu yaffe etegekeddwa bakadde baffe aba Rawda Islam Media. Egenda kubeerawo omwezi ogwokutaano guno, genda otandika wiiki ejja, egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 2, tugenda kubeera Lwamukaaga biidhnihi tabaraka wa ta'ala wano Mmange Mukono ewaffe Masjidi Salaamu ew'Antony. So tukoowoola abasiraamu bonna ab'e Mukono n'ebitundu ebyetoolodde Mukono ne mu ggwanga lyonna okutwaliza wamu okujja okusoma eddiini yammwe, kubanga kigenda kubeera kizibu omuntu okutuusa eddiini eno entuufu maaso g'ekitiibwa Allah nga togisomye. Bakadde baffe bano bubeewaayo okubeera nti batuteekerateekera eddalasa ezo ng'erimu ku makubo agasobola okuyitwamu abasiraamu okumanya eddiini yaabwe, basobole okugituusa mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga we yagitutuma. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.